ono mu ggwanga bingi bibaddewo okuyita mu lunaku palamenti eyo babadde bakungubagira omu ku bakozi ba palamenti era ensonga zitambudde bulungi. Ababaka abakyala abadde Beatrice Atimwanywa n'agamba nti ono yafudde ekirwadde kya sukaali n'ebigenderako, twetaaga okunyikira okukola dduyiro, palamenti empya twetaaga saaluuni. Ne batandika okwegugumbula okusabira ebintu bwe biti ate okukungubagira omulala n'ebirala bibadde. Danny Kimosho atabukidde Mbaka Cathedral Ssekikubo Werw'emiyaga. Danny Kimosho w'ekazo nga Ssekikubo abadde asaba enteekateeka ez'okunoonyereza ku ngeri palamenti gyesaasaanyamu ensimbi zisoosowazibwe era ziweebwe omwaganya. Kimosho n'agamba nti gwe mpulirako nti otta abantu obba ettaka n'ebiringa ebyo ate okulemberamu okyo kino nabyo no bibadde muliro mu palamenti olwaleero. Ensonga endala yeewuunyisizza abantu y'ensonga y'ekisaawe ky'e Ekisaawe ky'e Namboole gavumenti yakiteekako obuwumbi 97 kiddaabirizibwe okutuukana n'omutindo ogw'ensi yonna. Ne bannaffe abakaafu baagambye nti ekisaawe kino tekituukanye era wabaddewo emipiira ebiri egisuubirwa okusambirwayo egya World Cup qualifiers ng'ogusooka gwa Botswana ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga ate n'ogwa Algeria ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga. Naye abakulu bagambye nti Namboole akyabulamu bingi n'olwekyo tatuukanye na mutindo. Jjukira tulina AFCON 2027 n'ebiringa ebyo. Abakulu baali basuubiza nti bwe baweebwa ensimbi zino obuwumbi 97 ekisaawe bajja kukimaliriza era bwe tunaatuukira mu mwezi ogwokusatu omwaka guno nga buli kimu kiggyiddwako engalo. Kale n'ebibuuzo bingi. Ensimbi obuwumbi 97 zaakozesebwa zitya? Era Minisita Peter Ogwanga ow'ebyemizannyo ayitiddwe mu palamenti olunaku olw'enkya okugenda okubaako byannyonnyola. Mu mipiira gino Algeria gwegenda okuzannya ne Uganda ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga. Bannaffe ab'e Morocco babadde batugambye nti ffe tetulina buzibu nammwe Uganda, mujje muguzannyire Morocco tujja kubawa ekisaawe. Algeria yagambye nti tetugenda Morocco, kati tulina okweyiiya tugenda wa Rwanda wa yetunakyaliza emipiira egyo. Kale nno n'ebyo bwe biti bubiri olunaku olwokuna luno tubeera n'ababaka ba palamenti benjagala bakulamuseeko tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziwerako. Honorable Byakatonda Abdul mubaka w'abakozi munna butonde bwansi tulamuseeko. Maduka ga HIV Sindi gy'amazaalibwa nyali asayi njerere nokwebaza abantu bonna beetaba mukolo ogwo musanvu. Nekirala njagala okusaasira famire ya Bosco Kagolo Kalaka yatufuddeko mu palamenti. Badde musajja mukkakkamu ng'abadde muwere kutubeera ddala mubeere yali mulwaire ekyo kitaba nnyo. Abakozi njagala obebaza n'abo bonna beetabye mu misomo za Confederation of African Belgium abali awo oguli ku Africana n'ebirala byonna. Tusiimye management ya CBS obwange tubala ku budde n'abakulu b'amasimu bonna babeere nga baleeta ensonga ezizimba eggwanga lyaffe. Kibiina kinali mu kitambula bulungi tukola mukola tayindiraba onanyi. Nina omubaka Ibrahim Ssemujjunganda omubaka wa Kira Municipality Minisita ow'ebyensimbi mu gavumenti erinzi tulamuseeko nalyo. Nawuliza CBS osoni banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Nsonyiwa okubuuza okukomezaawo naye nkuliseeyo tubadde Katonga nga tukungubagira Saaleetu twabeeranga naye ku CBS wano. Era aliyo n'erinnya bali aliryankima naye tubadde Katonga nga tumukungubagira okungubako okukulembera Dokita Retired Kizza Besigye bannabyabufuzi abalala bangi ab'ebibiina ebyenjawulo abanooku aba-CP nebukeni tubadde naye Lukyamuzi aba ANT yajja n'omuntu tubadde Balaso aba DP bakulisayo n'emibazi okujja okusiibula Epegu tegeere nti omulambo gw'Epegu Nandala abadde agenze kugubba Mulago muganda w'Epegu Ben abagenda Nandala yadde akoze olukwe okubba omulambo Mulago baleke kuleeta Epegu Katonga
muganda wa Peru bamuyita Ben yatugambye naga nti ekyabalemesezza babagambye nti next of kin w'oluganda ali wasayininga nga batutte emmotoka eguno nayo kakati awo webayitidde Ben yategedde nti omulambo tewa kubanga wali mulago ng'agamba nti oluganda aliwa yayituseyo nga teguliyo awo mutuuse tefe tutuuse ffe twali tugenda okubba omulambo agamba nandala watuuse ne ttiimu ye si we tutuuse ate ebyo muganda wa mugenzi yabyogedde naye Peru ajja kuziikibwa ku Lwomukaaga abaagala okugenda emmotoka zijja kusimbula enkyekatonga nga wukya ssaawa 11. mubadde ku palamenti musaba abakyala basaba abantu abamawulire bafuuka bangi bafuuka bangi n'ebintu ne babi okuripootinga mu Buganda kiki ekyobutuufu okay bwe baba bannyonnyola ebibaddeyo nze nasoma amawulire ku university ebintu bibiri ne babitusomesa background context bwe nzijja nenkukuba oluyi omuntu ateekwa okumanya yamukubidde ki nadde emabaganaga nti Ssemujju akuba abantu empya ebintu bibiri background ne context onyonya nti yazze n'amukuba oluyi naye twagenza okuzuula ng'ono yadde alidde omuyembe gwe si gwe mulundi ogusoze Ssemujju okuba abantu alina ne luli yasanga omusajja n'amuwandulira amalusu kati ebyo ebintu bibiri buli lwotabinnyonnyola kivudde ku ki si nti nkiwagira naye njayanya abantu bategeere maama Beatrice Anyo agambye endwadde ezo zibayita non-communicable disease endwadde ezitali zino zituma omusujja bakuba empeke na kisukaali pressure na biki byetaagisaako abantu okukola exercise naagamba mu kiseera kya kiwanuka Edward Sekandi nga speaker yateekawo gym mu parliament ababaka olw'okuba kati batwatanisa essaawa 4 zirageza okuvaayo okugenda kweperu nga bakyaliyo naga abaka balina okukola exercise balwala endwadde ezo naga naye bo ng'abakyala bakaluubirirwa okujja okukola gym kubanga bagenda okuvaayo ng'enviri zaabwe zisanzwe zetaaga kukolako naga muterewo ko kasaaluuni akanaatutereeza enviiri omuntu waba avudde mu gym ebadde context mwakyogeredde naye kati abanonge nti ababaka basabye gym kubandeke nabiraba bulala kwage nti lwaki musaba ebintu bwe bityo no bwe baba babisabye bayinza n'okukola enteekateeka yaabwe nga si yakusasulira ssente oba nga saluuni gye baleese yakusasulira ekikulu abantu babama nnyo palamenti eyinza okuga nti saluuni tukkiriza mu palamenti manyi tulinayo banka parliamentary circle gye twewola ssente twewola nitugenda nitwewola ssente palamenti kyeyakola yafuna olw'omwemu neteekamu abasaako bwe kikukuba ngukirira musaako nga weewala palamenti ebadde esobola okulangirira nti abakyala tukkiriza abakola enviiri kuba sipiika agendi nze zange sikola ku mutwe tukulimba nti abakola enviiri nga mwagala genda mu gimu tukkiriza tubawaddeko kaaluumu kamu tujja kufuna owa saluuni nga mumusasula naye abamawulire palamenti bwe baba bagiwandikako abamu bagiwandika mu ngeri yakugibijjisa nekiteetaagisa katola naawe baduga nti abaka basabye saluuni nze siina nviiri kati saluuni ebegenda kunkola ki byakatonda wuno omutwe bukalu saluuni ebegenda okusinza kulani minisita Henry Musasizi yayanjula embalirira eri mu bubage eri mu kutereezebwa olw'okukolwako mu palamenti nga ya $58 n'obuwumbi 340 erimu ku byasosolezebwa mu mbalirira eyo mu mwali ensonga ez'emirembe n'okunyweza obutebenkevu mu ggwanga eby'enguudo n'ebirala abakozi baga nti bigenda kusosolezebwa nnyo mu mbalirira omwaka gw'ebyensimbi omujja 2024-2025 gyebuvuddeko mu nnaku ntono n'oludda oluvuganya gavumenti ku balaza sabbiiti eno nammwe mwafulumiza embalirira eyammwe eri mu $43 nga mugamba nti eno yandibadde entuufu okuteekebwa mukolo okusinga eri eya $58. Embalirira yammwe yawukana etya tugeze opposition kweri eyakolwa gavumenti?
gwe minisita w'ebyensimbi soka ebintu ebikulu byabadde mu kubalirira ekisooka ge mabanja agabanjibwa Uganda. Uganda nganyo kisa mu lulimi omuntu ng'atwiyo ne bawulira kinene nnyo naye tubanjibwa triliyoni ogambye budget ya triliyoni 5.8 n'obuwumbi 300 eggwanga libanjibwa triliyoni 9.7 okuyamba omuntu awuliriza CBS okutegeera kyekitegeeza mu budget ya Uganda eya triliyoni ezo zoyogedde muteekeddwamu triliyoni 20 ne biliyoni 6 kusasula mabanja. Ettundutundu lya budget ebitundu 34 ku buli 100 bigenda kusaasaanyizibwa mu kusasula amabanja ge batubanja ab'ebweru n'abaakuno. Katono nnyo kusasula mabanja kusasula interest ku mabanja interest ziri triliyoni 7 okay naye amabanja gali gennyini bw'ogagattako n'ogattako ne interest amagoba ze triliyoni 20. Olwaleero madde ngezaako okuzimenyeramu omuntu atali nnyo wa byansimbi okuzitegeera. Buli lunaku oluziba Uganda esasula biliyoni 5.6 buli lunaku every 24 hours ku mabanja. Buli ssaawa tusasula biliyoni 2 ne miliyoni 10. Kati ezo ozigabizaamu buli second tuli mu miliyoni ziri 39 buli second bwe cwacwa tusasula abantu abatubanja. Olwaleero kuba mu kubasinga okutubanja nsi ya China buli lunaku tugisasula biliyoni 1 ne miliyoni 10 ebyowulya nti Abachina bazituyamba kulaakulana. So budget yaffe mwadde mulimu ekisooka ntuteeka okukendeeza okwewola. Bwe tunaagenda maaso n'okwewola Zimbabwe wenjogera naawe olwaleero yalemereddwa okusasula amabanja gaayo. Buli olemu okusasula amabanja tebaddamu kuwola ate ne bwoba olina obwetaavu. Kiganga era omuntu wawuliyo naye bw'obeera nga bakubanja tuyinza genda ate kwewola kuba bakubanja tosobola kusoma amabanja ge bakubanja. Mbeera nabo abantu mu constituency nanga wonaleko nateekayo egundi kati bantwala poloti yange bakola ki n'ensi bw'ebeera. Olwaleero buli nsi bagigamba eriko okuba ne sente za nsako za nsibo. Bw'oba oguddeko olutalo w'otandikira. Eza Uganda zaali zisobola okujja ebintu ebweru bya myezi 4 kati tuli mu 3 okusasula amanja kugenze kuzirya. So item enkulu nnyo mu budget yaffe yabadde tuteekwa okukendeeza okwewola tusasuleko amabanja ge batubanja olwaleero tusobozesa okufuna ssente zigenda okukola ebintu ebirala. Ekyo kimu. Ekyokubiri mwabaddemu tuteekwa okukendeeza ku kwejalabya. Okwejalabya okwo twawadde lisiti y'ebintu ebyenjawulo. Omwaka ogujja gavumenti yatadde mu budget biliyoni 7.8 kuliko biliyoni 4 za kugulira abakungu ba gavumenti abalina emmotoka zolaba ez'ennamba emmyufu mafuta biliyoni 4 fueling. Mulimu biliyoni 2.2 za kugula motoka mpya ezimu nga zikaddiye. Ne mubaamu ne biliyoni 1.5 za kukanika motoka. Biliyoni 7.8 za kukola ku ebyo. Mulimu biliyoni 6.97 za kutambula travel inland. Munda mu ggwanga. Bw'oyitako emmotoka za gavumenti baba bagenze Masaka baba bagenze Kibera ku nte zaabwe Nyabushozi abantu bonna muziraba nga zitambula. Biliyoni 6.97 ne mubaamu biliyoni 2.9 ezo special meals and drinks kati olyamu kunywamu olwotuwa amandaazi ku Parliament ne Kabalagala biliyoni 2.97 ne mubaamu biliyoni 18 za kupangisa mayumba. Gavumenti epangisa embassy ezipangisa nane mbulira Parliament. Bufalansa tulinayo embassy buli mwaka tusasula rent biliyoni 3 ne miliyoni 9
buli mwaka ne bagaya ne baba toli muzimpe zimba zimba billion 3 ne million lwena tupangisiza embassy mu France embassy ndana bozi gatatu billion na muhimu ne muba sente billion 15 ezo za welfare and entertainment. Actually, it's a seminar. Okay. Seminar ne eza welfare and entertainment zi billion 13. Ne muba muneze emikolo president yagenze ku mukolo gw'abavubuka billion 3. Twagenze okatagata sente ezo. Waliwo donations. A donation billion 16 sente za kugaba president ya nokutama ku nsena agena ngagabira ku bantu. So item enkulu yabadde mabanja eyokubiri kwejalamya. Sente zo ne mamu travel abroad billion 18 genda kebweru egwanga. Luka sente ezo ne mu budget zijibwemu ziwe ku bintu ebikwata kulamu w'abantu kubanga lukako nakugamba nti emulaga ina intensive care unit gye bajjanjabira abalwadde abayi eyina ebitanda 28 naye kukolako ebitanda 14. Ebitanda 14 tebikola tewaliyo bannansi banalabi kuba abantu ababeera mu intensive bwewaayo omulwadde woosigala bweru munda bannansi babeerayo. Ebitanda tulina 28 emulago kukolako 14 tetulina bannansi officers n'abasawo abalala bateeka okutambuza ebitanda ebyo. Kati nga tubaganira bannaffe omuntu awulira tani muli mu semina musaasaanyiza billion 152 naye nga temulina billion 6 zagenda kutereeza intensive care unit. So budget yaffe nga nti buli ekirimu nga kyakwejalaya mu budget tukijjemu tukizze ku bintu bino. Okay. Ekirala ekyabaddemu ekikulu nti nemu wanadde twabaka bannange ekyokulabirako okwejala tikuli mmiro yokayoka ne mu bakozi betu president kati atukulembera alinganga ndowooza engeri gyayagala ggulu lya ku nsi. Edda baatunyumizanga mu Butu Seseke yakulemberanga Congo yatuukako nga batugamba nali muto nti nga ne shopping agikola bweru. Wano waliwo president akulembera Cameroon Paul Biya abeera Bufalansa ewaka gyakyala. Mugabe yabadde ne mukyala we baatuuka omutuuma Gucci yamu ku bantu abafulumya badizayina ebintu byabakyala ebyokwejala byebbeeyi ennyo. Mukyala wa Mugabe nga akwata ennyonyi n'agenda n'agulayo obukumatu obwaki bw'omunnyindo nadda. Mu bajeti eno mulimu ebintu ebikwewuunyisa. Okubeera mukyala wa Museveni si mulimu. Era ku lukalala lw'abakozi wa gavumenti tekuliko first lady. Naye ate mu budget ayinamu executive secretary ayinamu omuyambi we buli mwezi tumusasula million 8 amuyambeko ku mulimu gwe gw'okubeera mukyala wa Museveni. Ompulira bulungi. Okubeera mukyala wa Museveni si mulimu gwa gavumenti era teguli mu musengeka y'eggwanga tegulimu. Naye ate kuliko omukozi asasulwa million 8 buli mwezi ayambeko mukyala wa Museveni okubeera mukyala wa Museveni. Okumuyambako ku mirimu. Anti gye yabukyala okufumbira okuba ogenda kukola emirimu gya mukyala mufumbo ate n'emirala gyakola. Kubanga ate minisita wa education ayinayo abakozi abakola emirimu emitongole naye egy'obukyala first lady ayinamu executive secretary amuyambako okubeera mukyala wa Museveni. Abagambako Museveni okukola ebyobufuzi bonna bali mu payroll. Ono wadde omulamu omukyala eyataba abasiraamu nebakunyula emiggo ekololo nebayita okulya emmere ate nebakubirayo emiggo emizibu namyalo. Buli mwezi bamusasula million 12 okulira ofiisi ya Museveni nga chairman we NRM. Ziva mu gavumenti ziva mu NRM. Ate kati nkugamba biri mu budget ya Uganda. Special presidential assistant ye title ye atuula Kyambogo mulimu gwe kutambuza ofiisi ya chairman we NRM ekyambogo. Ate muwabuzi omukulembeze w'eggwanga. Gavumenti neemuwa gavumenti esobola kusasula agenda kukola mirimu gya Museveni gya byabufuzi erina kusasula kukola bw'oba okola ne Museveni emirimu gy'obwa pulezidenti bwa Uganda gavumenti ekusasula. Ate era advisor wa president. Kwe kupalapalanya kyova bw'otunula lisiti y'abakozi ba Museveni ne abalunda enteeze basirikale ba gavumenti enteeze kufaamu ze
ennaku ezikuuba eryafa lino ery'e Masaka abantu ne bayitako ku Yesembabule basanga poliisi ekuuma nte ne balyoka bamanya nti waliwo ente ezibuddwa gavumenti naye nga za muntu. Oyinza okuba tewayitayo nyina muto wange Matovu ddala twali tuveeyo bakuyimiriza eri ente tibazikubira ng'ombe zirira zisala zirina okusala nga muli eri weziggwayo ente z'omukulu zikuumwa amagye nammwe ne mulyoka abantu ate musala. Kati abo bonna bali ku perolo ya gavumenti. So mu bajeti ekyabaddemu ebintu ebyo byonna byonna okwewala kyenatandise nakyo amabanja agayitiridde okufuna ssente ezigenda okukola ku byobulimi, ku byokusoma, ku byobulamu n'ebintu ebirala. Tulina kusooka kujja bintu bino mu bajeti. Era bwe twamalidde kiri ky'obuuzizza bajeti, bw'oba otunuulira bajeti tunulira ensaasaanya n'ennyingiza. Ennyingiza ya Uganda katono nnyo kazigyewo obulamu bunozijerumu musimu gy'Uganda nga tumenyeramenyera embalirira yawudde oluvuganya gavumenti gye lwakoze ey'omwaka gw'ebyensimbi ogugenda bina ebitundizi 43 zokka ate nga eya gavumenti eri mu bitundizi 58 n'obuwumbi 34. Balale busabye Uganda nti bakendeezezza ebirabya mu mbalirira kubanga bingi byongera kukenenya bannansi b'eggwanga lino ate n'okukendeeza mu nsonga z'amabanja kubanga nako gatususe. Otuumuliddemu okunga tugamba nti mu kukola embalirira otunuulira ennyingiza n'ensaasaanya. Buli mwaka gavumenti eteekateeka okusolooza omusolo kati gwa trillioni 29.31 ebiseera ebimu nesolooza trillioni 25. Ezisigale ne zibeera za okwewala mu banka ezawala ne mu banka ez'ebweru. Naye bw'otunulira omwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa gavumenti ssente ze yakuŋŋaanya ku musolo n'ezeeyola ebweru zaali trillioni 43. Gavumenti ya Museveni erina omuze gw'okulimba mu bugenderevu. Ejja negamba abantu ntugenda kukola amakubo gammwe naye ng'emanyi bulungi nti mu bajeti temulimu ssente era abantu lumubala nga basanyuka ne mbasaasira. Kati mwenna babateekamu buli omu n'agamba naffe mwetulekubulya egundi mweriri egundi mweriri bwe bamala ng'agamba nti ssente ez'omusolo tezaaweze eyo mwe tebaalikoze. Naye nga ssente ezisoloozebwa ezimanyi bulungi. Ekizibu ekirala kye tufunye kati olwa ebyomusolo kati abantu ebitabangudde wano abantu ssente bwe zigenze zigiremu okuweza zeerooberera neefuuka nkambwe mu kusolooza emisolo kiviridde mu kuba mu bajeti yaffe tutunulira ne bizinensi obutaziwaawo wezisiza ezitandika okuggalawo amakolero gawulira gaggalawo supamaketi ezigalawo bagenda kutunda bintu bye n'emisolo nga twagitunuulidde nti oba ojjako abantu emisolo kireka okubeera nga si gyegyo ate egye bajja mu bizinensi. Kati ab'omusolo saawa zino bakambunye kubanga mu bajeti batuteeddemu nti bwagala kusolooza trillioni 31 mweno gye tugendamu eya trillioni 58. Kyebaga nti ekisooka oteeka okukulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga. Ebyenfuna by'eggwanga bimala okukulaakulana kati gwe omusolo gwowa ku mafuta maybe wamotoka yaguwulira naye atambula ayinza okutaguwulira nnyo direct taxes kubanga kati liita y'amafuta gavumenti egisoloozaako buli liita eya petroli 1320 naye agula amafuta tegagaana kugulibwanga muntu gw'osanze mu kikuubo n'omusolooza n'alema n'okufuna ssente ezisasula rent oba eziddamu okuleeta ebintu ebweru naggalawo naddeeka tekifaanagana. So buli wokulaakulanya ebyenfuna y'ensi osobola ogiyimirizaawo okwegya emisolo egyo gy'osolooza ku bantu agula sukaali egitayidde eri gyogera noga leeta isiiti eriwa. So kati ze proposal zaffe ze twatadde mu mbalirira eya opposition mu mateeka ga paalamenti tuwaayo embalirira eyo gavumenti n'egitunula naye neyambako n'abaka ba paalamenti baba nga bali mu nteekateeka mu kutunuulira bajeti balamu ebintu ebyamakulu basobola okugyamu nabiteeka mu bajeti ne babijjamu era katwagimaze buli minisita n'ajjamu ey'ekitongole kye ow'ebyobulimi ow'ebyamakolero n'agitwala mu komiti eyo bwe naaba etunuulidde bajeti y'ekitongole
ekyo esobole okuba okutunulira wamu nga n'ebino ebigasiyeko so eyabadde mbalire yaffe ebikulu ennyo omusolo ekyokubiri kwejalamya ekyokusatu sente zetufissa mu bino twazitemyetemye bulungi butya bwe zisobola okuyambako ku bintu ebikwata ku bulamu bw'abantu otugambe nti buli second tusasula sente meka ebbanja miliyoni 39 buli dakiika oba buli ssaawa buli dakiika tusasula biliyoni 2 ne miliyoni 2 buli ssaawa tusasula 56 biliyoni 56 buli lunaku netusasula olina kusasula biliyoni 56 buli lunaku honorable Abdul omwaka 20 trillion omwaka trillion 20 Uganda efu mugitwala wa gavumenti tulina kwerwanako kubanga nagala okuwa honorable Ssemujju n'oleza omufano mu Africa olaba ensi nga Cabo Verde bali ku 19 Lwaki? Obwamabanja baliko bitundu bika 19 bayitawo Mozambique eri mu 92 n'obutundu 4 Congo Republic eri 91 Sierra Leone eri 82 n'obutundu 6 Ghana eri 81 n'obutundu 5 Mauritius eri ku 78 n'obutundu 9 Malawi 77 n'obutundu 4 Angola 77 n'akatundu 1 Uganda tuli 10 South Africa ffe tuli mu 52 era nga kati awo tuba tuyimiridde mu trillion 96 so tulwana tubagobe bali sinjagala okugamba sinjagala okulaba alternative policy statements of opposition batulage kubanga kati ekizibu ekiri ndowooza kiri kiva kisinziira kugende ku byetutundu ebweru nebyetuimportinga byetuimportinga biri 25% sente zaffe zonna ate ebitundu ebyo biri 15 kati awo kwetaba okubalansi b'ekintu ekyo tusobola nnyo ebweru okusinga okutundayo yes kati netubanga ffe abagabira bali sente zaffe so talivu ekyo buzibu buva ku ki kati tetukoze nnyo kujumbira obunafu bwani awo obunafu buli mu bintu ebitundu ebweru ebintu importinga bye bisinga obungi ani ekyagira okukirona ku bunafu bwani kyenjagala okulaba mu alternative statement era kati kubanga wano tobola abantu at least bali kyebeta financial inclusion katono bwabakkiriza okumuyambako ebintu ebyo byetutunuulira Uganda erina banka 25 ezawano ziri 4 amasimu kampani z'amasimu zebweru umeme Escom eziri mu masanyalaze zebweru kati kuno byatunuulira ebya kitundu ebweru nebyolowooza lyotunda wano sinonna zisibira bweru kampani ezikola enguudo bw'omala okwewola sente mu European Union nga kampani ezikola enguudo zebweru nga zizizaayo nga tolina kutunulira byotunda bwe tunulira zo zoyina wano munda weziri ng'olabanga weziriwo naye nga nazo teziriiwo kenjagala Honorable Ssemujju ategeere nobanga oliranye ennyanja siwekuliira okulirana ennyanja kyetagana obeere n'obutimba ovube kanonabeera n'ebbanka nga nyingi naye nga tolina income kati kino kyolaba nti alesi wano mu budget yayandibwa Honorable Musasizi tugamba twagala abantu bonna bagende mu money economy ebya agriculture tubitereze gende mu industrialization ebintu ebyo naye obuzibu webuli katono nnyo Honorable nti abantu bangi baliko bizinesi zebatandise wano n'amakampuni no tugalabye omuli basembuula bakola n'abalala bangi ne kampuni zize zigwanga ebizibu bibakaaba ati bagamba nti gavumenti kakati tunasuubula ddi ebintu okufulumya ebweru bw'eggwanga nga ate n'obubizinesi obutandika wano bugwa olw'embeera y'emisolo n'ebizibu ekyo nga era consultant kituufu tutabukola ntukola analysis kubanga nondabyeko oba otandika ka bizinesi okusobola ngatto alisi obeere nga bakutaasa obeere osobola okukulaakulana neyira ejozi yafulumya omukala nagamba nti kampani zabadde zivaamu obudde 10 esinga kati tebaziraba mayitire ensonga ezirabula tuzaddressinga so issues tulina okubeera technical mu issues nga tuzihandolinga kati mu byenfuna obeera ng'olina tegeeza mu musolo tegeeza nti abantu beetaaga okulaba nti basuubula
naye kwegamba obeera rigid kiyinza okuleeta omutawaana kati twetaaga okulaba onabusi mujagamye tusobola okufuna okusoboza omusolo trillions 29.31 kintu ekirala kisobola okukola netuba nga list kivaamu sente zenkanakanako bwe zityo nga tutereezaawo ku misolo so analysis twetaaga okulaba nga list tuvaayo bulungi mu nsonga eno ani alina okuva government actually kyembadde nsubira mu ntandiro statement kyobadde osubiramu wano zo zivudde okugambye ezo zensonga enkulu industrialization kyobalaba nalisi wagambye PDM temugikwatako nabe nalisi abantu bano bakola ensonga enkulu njagala okugamba mwamirameka tulabe nalisi noonya ensonga enkulu kubanga nze sinjagala okwogerako ennyo konteyina yamwanya egenza ebweru naye bagambye nti tetukana na mutindo tuve tugambe tukola tutya okutereeza ensonga eno tulute omwemba gulimu omutawaana ebijanjalo byaffe birimu omutawaana kasooli waffe bagambye n'obuzibu tutereeza tutya ensonga ezo ate omuntu ayagala yetandira obusuubuzi ayambiddwa atya ensi nga Malaysia ogenda nebawola sente nambe kazini newola wano $1,500,000 naye takoze bulungi bakuyita bakubuuza nebagamba nti uziba osanga ki bannange wenasimba musana negujja wenasimba ebiyaga nankuba atandisi nebagamba kati genda atoddeyo okoleki otereeze olabe nti okola so wetina ebyo ndowooza byetwakulaba na list omulaka tukitaako ebyo naye na list tutulamu ensonga bwezityo honorable Katonda abasuubuzi wano bakyazizzaako emirundi egiwera kubanga yebeesi omuva emusolo bw'ogattako n'ebirala balumiriza mu ngeri zaabwe ne baga nti okusinziira ku bibalaba naki gavumenti eringa ewakuba obutereevu okusuula bizinensi zaabwe n'okusuula amakolero gaabwe eryabo bagatandise okukkiriziganya nabo nti enkola za gavumenti nnyingi ziringa ezireetwa kagenderere okutta obusuubuzi mu ggwanga kubanga timwe muva omusolo ekyo sobola kuba nengamba olwotere naye ensonga eyabaddeko mu palamenti yaliko mu palamenti olinga tunagenda mu idi netugamba nti bavuye ne petition olw'omusonga ezo era sipiika nagaidinga nagamba nti lwaleta petition ebanga onalisereke naleeta ensonga eyo ate giribetingako tugamba nti atulina okuvayo ensonga ndoza twaga tuwuliza obwakalamu bwakalenzi tuveyo ne recommendations entuufu esobola ogaidinga ku nsonga eyo kubanga kati omanyi obeera obusesi bagamba nti tukole bwe tuti musolo onokukosa gutya kyekituufu bameka abavuddemu olw'omusolo kyeju oba balina obuzibu basanga mu nsonga eyo twetaaga analysis efayo obulungi kubanga kati bwetubeera kintu kimu kiringa kati oba nga olina obuzibu busaanga oyagala onaabe mu ngalo abazungu kye bayitanga oli obsessed oyinza okufuna obuzibu n'olaba omuntu ayitawo n'ogenda n'onaaba mu ngalo kati tulina okunonya avenues endala zonna njagala ogamba nti at least tulina embassies nyingi tulabe at least embassy zaffe tukiki tuli marketing mu embassy oli ambassador oli Bungereza biki bannayuganda balina okutwala Bungereza kale kali luddawa era kenkana ki ebintu ebyo bityo bwetunakola ekintu ekyo then netuvaa ne standards netulaba omutindo guli gutya netwala ebintu bino mu mbalirira y'opposition olwaliro Simujja yayogeddeko atugambye nti okwejalabya kususse n'ebirala nga bwe babikoonyeko bwe tolinamu na kimu kiyinza okugamba nti kale kino eno nebadde ensonga nkulu kiki kyosinza okwetwalira mu mbalirira y'opposition mu opposition olwalaba kigambo security bagamba nti tukuba kwejalabya kati kyenjagala okubiriza tulemu kino kyokubeera nga mukazi mujjwa nono nga tetunagenda kiki kyeweetwalire noga nti mu mbalirira y'opposition kino kye balowoozezaako kituufu oba byonna timuli budget wakapepa gyenagize alternative gyenalabako nalaba ya trade kubanga nkula katibu ka trade emera zino sinasagala kulima nagyenalabye kubanga oluusi babanga bazanya masters card salabye nga bisetulesizanaye kyenjagala okugamba nti at least ekintu wano tugambye twagala infrastructure development agriculture so kyetulina okulaba nti at least singa tukuma ebyeddembe wano mu Uganda olaba nti kati zino 7.9 trillion zalibadde zigenda agriculture ebeere nga yesinga obeera ne sente ebyobujjanjabi ebyobulamu ebyensoma ebyo byonna bibeere nga at least
otutuuka mu mbeera eyo ey'okukuma emirembe ey'okukuma emirembe sente zerekera kugenda mu security katonda kitwala ogamba myaka emeka egyo kubanga anti kati wano ya mukazi mujjwa negindi agamba singa tugenze tulaba gindi ono nagwa wansi yawo omuntu naye agamba naye kanenyweeko okulaba ngaokolaki so muli mukwenyweza budde bonna baji temugiteeka mukwenyweza era baagala emirembe kubanga ekyo kyobalaba nti atlist mu achievement ezimu nagamba fazale kubanga kati kinyagala okugamba ikonomi ya Uganda eri 24/7 naye awamu tosobola tambula nakiro mu Africa kati wano abantu betanda ekigere bagamba fazale yanwani yaddeyaddeko kati tunoonye enkola naleeta sente mu maka g'omuntu sobolabenda zisobola okulya emirundi esatu olunaku ebyo kati entegeka kati eriwo egyengambye nti twagala ekonomi ebere monetized. Lwaki Uganda mugiwanika ku sente zetasobola kukuŋŋaanya? In fact ne Honorable Muwanga Kivumbi yakyogerako nti tubeera mu trillions 50 plus naye mu myaka 5 egiyise Uganda tebuuse sente zekosezza zibuka trillions 45. Lwaki mututeeka mugundi? Tusobola okukola sente zeyagamba tetusobola wabula twetaaga okulaba nti tukola mu myaka 5 rekodi zirakulabirako kankuwa ekyokulabirako kyomubuuza akitegedde ekitegedde bwe tuba tukola ffenna tubeera ne planning ne tuba ne strategy sente sobola zikunganya. Anti lwaki mututeeka mu ssubi eritaliiyo twagala trillions 5 ebeera projection etugamba nali tujja kukola sente zino naye niwabeera wali biteeta assumption kyosuubirwa nti ekiribwa kyobeera nakyo kyosuubirwamu kigenda okusoboka kyagala okugamba mwamirambe example gyenkuwa kukyalo gyobeera tubeera n'amaka naye bameka bagera bulodi mu agriculture ne bakola bonawamu oyinza okwesanga nti osanga mukazi nga apakidde omwana ku mugongo nga yalima naye emmere gyalima egenda kulisa abantu 20 naye nga bayitawo ku makubo nogamba nti yalameka yaguze vyeti alabika yagenda mu nyanja alabika yakola bwati ebidefanaganaku bwebititoyanze nnyo ampuliriza katukomero. Minisita Musasizi ebigambo bye tebyayawukanye nnyo na bya mubaka ono Abdul Byakatonda yagambye nti embalira y'opposition talina kyagirabamu yadde ekimu ate nomubaka Byakatonda olabye mubuuza nti kalungi kiye kalabayo kasobola okuga nti opposition yatudde neteesa naye embalira yamwe talina kaniguusa konna kagirabamu. Kakati Lamek nsooka kya byonna gavumenti y'abamaami Byakatonda eno ono muwagizi gavumenti gyawagira nawe nakugambye terina mukwano gwonna eri bannayuganda era tekyafaayo tosobola kuŋŋamba ng'oli economist mulungi nga Musaasizi bwe twandirowoozezza nti ate tosobola kulaba kirungi kiri mu mbalira ng'ekendeeza ne ssente ze mwetaaga oba mulimba oba obeera mukuusa. Toyinza kuŋŋamba kabeere Musaasizi ewaabwe obono Byakatonda ewakaawe nti ye kyeyandyagadde kwe kudiibuuda okusinga okukekkereza wadde mu maka ge waka nina ekirowoozo nti naye wakaawe kyeyandisinze okwagala babeere nga bakakkereza ewaka. Byakatonda abadde ayogera ku bantu okukola bannayuganda baagala nnyo okukola. Tolowooza nti waliwo munnayuganda nga yakeera bukezi n'alaka neebaka ekijja kijje nedda bandyagadde nnyo era bangi baagala okukola era beegomba nnyo era bangi n'emirimu baginoonya abalala bafuba n'okukola naye mu mbalirira Honorable Ssemujju Nganda gyakuwadde eya opposition kuba ye minisita waffe w'ebyensimbi ate akoledde bulungi nti ageraageranyiza bannaffe bano gye baleese naffe gye tulowooza nti yandibadde ekola. In fact ffe gye tulowooza nti singa ffe tubadde mu buyinza kino kye twandikoze akuwadde n'ensimbi n'akuwa n'ezaawali. Kaakati waliwo kino kye bagamba akusuubiza akiri akumma kati Mwami Museveni ne banne ekyo bakikwata bukusu kusuubiza busuubiza kiki kyobuuzizza nti lwaki mutusuubiza ebitali bituufu ate nga naye babimanyi naga nti projection temusobola buli mwaka gwa byansimbi kubanga mu projectinga kiri waggulu nnyo muba mu kuteebereza kyemutagenda kukola. Katono nnyo Honorable Joyce wano mu mbalirira z'Obwakabaka ezikolwa buli mwaka target ekolwa ne ssente oluusi ezikuŋŋanyizibwa ne zisukkamu. Kati eyo yembalirira entuufu naye kwe toyinza kugamba nti buli mwaka gwa byansimbi projection ebeera waggulu nnyo
tosobola kusuubira muntu agenda kusasula musolo nga mulwadde mulimi naye mulwadde nga ssente zeyansobodde okufunako amagoba ate zagenda okwejjanjabisa. Mu kakiiko kaffe kenkulembera ne Dr. Bed Bwanika aka government assurances mwe muli ebisuubizo gavumenti bezeekola emyaka gy'ebyensimbi egy'enjawulo negamba nti buli ddwaliro eddene referral bagenda kuteekayo CT scan buli bagenda kuteekayo oxygen plant naddala okuvira ddala ku covid nti wagenda ebintu ebyenjawulo ng'ebyo bwe twagenze nga tulambula Mubende, Kyegegwa, Fort Poto, Kasese, Mbarara, Masaka. Ng'ovudde ku by'okuba nti ebintu ebyo tebituukirizanga kikulaga nti tefaayo oba muli balamu oba temuli balamu onaakugambye kasita ebyokwerinda biba kasita baba nga beekulu naye n'ebyokwerinda byennyini tebiriiwo kubanga omuntu atakola bwolowooza obutayimbwa buva ku ki omuntu atalina ng'ayagala kufuna kuwalowooza nti akola ki nti ayina kakati bwe twatuuseeyo nga n'ezo zi CT scan amalwaliro agasinga gabadde tegakola ki tegayina nejjukira nti waliwo n'obutali bwenkanya nti bwe twatuuse muli Embarara CT scan ziri ezi bbiri emu kapyata endala nkaddeko naye zombi zikola nga waliyo oxygen plants bbiri zonna zikola nga bazimba n'eyokusatu Embarara Referral Hospital bwe twagenza okutuuka e Masaka ono gy'ava Ssemujju nga ne gundi ne ICU Embarara ng'ebitanda 8 byonna nga biri fully operational byonna biri fully operational bwe twatuuse Masaka nga tekuli kitanda n'ekimu balina HDU naye ICU tewali kitanda naki batugamba nti ebyuma byajja mwebiri mu store naye ekizimbe kino waliwo ekizimbe kye bazimba bagamba nti bagenda okuteeka ICU tekinnabako gavumenti egambye terina ki ssente bwe twatuuse ku oxygen plants nga waliwo bbiri nga zombi tezikola Masaka zombi bbiri naye nga zombi tezikola naye ng'Embarara waliyo bbiri zikola bazimba n'eyokusatu kakati wane Masaka ne batugamba nti nayo bazimba eyokusatu naye zino ebbiri eziriwo tezikola kane batugulira ku ky'amasannyalaze basasula miliyoni 2 buli mwezi ez'amasannyalaze ne bagamba nti obweraliikirivu bwabwe buli nti eno empya gye bazimba ate yejja beetaagisa miliyoni 6 ez'amasannyalaze buli mwezi kakati bw'otunula no byagamba nti ffe tukugambye nti priorities mu budget yaffe bya bulamu byanjigiriza infrastructure agriculture bano agambye nti kwerinda ng'okwerinda si buti kugula mundu okiwuliriza kakati ng'omaze okuva kukuba nti bo baagala kugula mundu tebafuddeeyo oba Masaka Referral esavinga districts 12 mu kiseera kino nga tebalina oxygen plant ekola kitegeeza nti health centers zino health center for ani tebasobola zisupplyinga kubanga nabo oxygen ate babeera bamujjawujjawa namanve kitegeeza be tebasobola kakati omuntu bw'oba oyagala abeere involved mu byenfuna by'eggwanga aleete n'omusolo naye nga mulwadde anaakisobola atya ng'ebyobulamu bye tobifuddeeko kubanga gwe priority yiyo kugula mundu kimbuza mukoze priorities naye amakuba agava mu ssente gegali wagamba industrialization agriculture njikubuulidde nkwerinnyo naye kakati mu agriculture era mmwe bennyini ensonga y'abano mu bajeti yaabwe olw'okuba nti ebyandibadde bisinga kubanga tukitulowooza nti singa ebyobulimi biteekebwamu amaanyi kitegeeza abantu bajja kukola bafunemu ssente naye ate eddagala ly'ebirime baliteeka ku buseera emisolo giriwa waggulu emisolo era gikugambyeko nti fetulowooza nti omusolo gwandibadde minimo ng'omuntu agusobola n'akola n'afuna n'acontributinga eri ekonomi y'eggwanga mu mizikiti okusala olunaku lw'eggulo abadde Kawempe naye yasasinaga nti gavumenti erwane tubeere ne taxi basing angazi aba omusolo nga bangi ng'omusolo gukkakanye ne Sheikh Kasali kwa yashogeddeko okusinga okunyiga abatono abo banyiga be basinga n'okuwanga be bakola emirimu emitono naye abakola emirimu eminene egyandivuddemu omusolo ogwegasa ate munnange bo babasonyiwa emisolo wano w'osanga investor nga gavumenti yawano yemuwadde ettaka gavumenti nemuwerako ne ssente gavumenti yemu nemusonyiwa n'omusolo kakati awo
oba osuubira nti munnayuganda ali eri ekalangalo b'ebusujju ng'alima emmwanyi ye anaafuna te kubanga tomuwadde ettaka tomuwadde ssente n'omusolo ogumusaba olwo aba agenda kukola atya ono kyayogerako nti abantu bakole nnyo abantu kukola baagala naye tewaliwo investor avudde ebweru ye omuwadde ettaka lya bwereere omwongerezaako ne ssente n'omusolo ogumusonyiye naye ate olaajana munansi yakaaba emunansi yakaaba tukugambye nti buli muntu bw'aba wakusasula musolo buli omu asasule abagibwako omusolo babeere nga bangi tewali nsonga oli bw'aba nga investor ate investor lwaki gwe omuwa ssente ng'agenda ku investinga kyogaa nti bw'oziwa munnansi zigaana okubeera invested ye tasobola kukola ye tasobola kukola oli kyasobola kukola kwe kusomoozebwa okuliwo ffe kwe tugamba tekyandibadde bwe kityo kyandibadde the other way round netusobola okuganyulwamu naye kugambye nti waliwo kati bw'otuna tekinologiya ayogerwako tekinologiya abaana baffe bangi kyova olanga tukugamba nti emu priorities kwe kusoma abaana asobola kye tekinologiya nga tasomye ate kya tekinologiya era wa buseere naye ate gavumenti erina gweyambyeko abali mu tekinologiya oli yakugambye dda nti bajja wano telecom companies sente ziddawo bweru kubanga companies zikola ki kyeziva tukugamba nti kyandibadde bwe kityo wano batandika okukola amasimu agali loko kubanga netugamba nti essimu yennyini okugatta yes okugatta tekinologiya bwe tuba tugenda mukozesa bantu batundire ku Facebook wagiggalawo oli anaatundira te ku Facebook gye waggala naye ng'ate omuntu yanditunze n'afunamu ensimbi n'afuna n'omusolo gwasasula naye wagiggala kiwuliriza nti bw'oba bagenda kugatta essimu zandibadde ssente entono omusolo ku zo gwandibadde mutono naye nakyo kikyagaanye kitegeeza n'essimu omuntu okugigula obuguzi nakyo kya buseere intaneti nti intaneti nayo ekendezebweko abakolera bizinesi ku mutimbagano basobole okwafoodinga tekisoboka batandika phase 1 nti intaneti bagigabire ate ebitongole ebya gavumenti esinga ssente ate byo gabiwe intaneti yabwereere kakati ate omuntu asaana okuwa intaneti ey'obwereere ye alina okugisasulira ebyo byonna kwe kusomoozebwa okuli mbalirira ampuliza kadde kadusa honolebo byakatonda abasuubuzi weno nali nabo ku nsonga honolebo baagala gyabadde agamba nti baweereddwa benefits nyingi bananga nti tugeze abachina abakola kuno jini n'ebirala gavumenti tebajjako musolo nga bayimportinga boze bandiseewo materials naye nga baleeta empande ezibatungira embaali n'ewalala omunnayuganda kontena ye n'asasula obukadde 4 ey'omuchina neeyitawo nti anti-investor tulaba nga bannansi enkola eziroozi ezibakubye okubagira ddala mu bizinesi n'omusolo ne gubula okunyolera amabanja kinjagala nkugambye nti awamu gwetabukula bakyakoze losses omuyambeko ezo zonna zetabukula banazitwanalizinga statistics facts ne figures toga tebimanyiddwe tebabimanyi kyenjagala okutegeera okyandolinga tutya okibanga observation erabiddwa kubanga ekinjagala okugamba nti yo nga wiruweeri ey'okukyandolinga twagala tukyuse titles mu nsinga Ghana opposition bagiyita minority tebawera naye wano kigambo opposition ndooza kitulandaaza netwagala tuwakanga na buli kimu issues eziriwo twogera ku issues nga 10 okuinvestinga mu byokusoma education infrastructure ekolebwe tukole agricultural modernization industrialization twasonga agriculture eno private sector engagement awo tugira wano tukole bulungi analysis private sector yaffe lwaki tekulaakulana onalibwe bagala beyagamenti lwakuba baba batakisinga bawadde incentives nga abanayira gavumenti ebyo tebimanyi anti kati obwayo ne statistics kubanga kati ebeera debate nibo nagamba nti ze bandabye naye nga tewali minati oyinza okuba nga nibagamba nti kugenda oyige beera ng'oyiga ngotta nga tebakuwadde mugabo so tetabukula bana lisitwandalizinga ebintu ebulungi tuveeyo obunansaza omanyi lumu omugaga omubiligeti yali atandika yayita abantu 12 nibagamba banaye mujje 12 byayita bantu 3 bajja nabagulira idea ye kwabo 3 nabagezaako 3 nate abanyiikira bali 11 nebamufuula biliyoniya kati wannakwetaaga ideas zino zonna
alternative statement enegamba ki issues ki zirimu zino ennungi Okay. zisulira mu kaseero naye tuzijjayo tutya webanga actually ennungi tubeeranga mukazi mujwange lwakuba ono mujwange yafumbye si bituufu so ebintu ebyo biteteeka mwoyo gwa ggwanga So government ibiwa obudde budget y'abano bagyekenenyi nekyenda aba olumu tulonda n'opposition tugamba nti akweno leero mwogedde bulungi ensonga yeriwa kubanga kati mukulambeka ojja kumuzika okulaba wano nga idea neba nga nnungi etya naye ngaerekeddwa omuntu waludda lulala omuntu mulala tajja agitwala nawe noluusi wenvuga emmotoka otwali mu campaign nali mukyala nga aluddemu mu campaign nosanga omuntu nomugamba kankutwaleko lwakuba yalonda mulala nagamba asijja okutwala bagamba kati ki ofwaki n'ensi ebintu ebizibu ebyo singa tuvaayo netubanda ekenya juzi namaliza ekenya juzi wano fe abasooka okulonda ekyali ekenya nabagamba kigenda kukwata omuliro naye bavaayo tolabakona namuntu ali mu ebyo kati tubanga tumaze ekintu ekyo tubeere mu agenda transformation tweyanziza nnyo prosperity ampulizidde kika tusigaza ntono njagala kujukiza nti omulimu gw'obulimi oba obulunzi